Karo uno kala agambye alina kutemuka kutereka. Ibra kaliwo akantu akalala. Tokagyeko kasudde busuuzi. Kale twolekere Buganda. Apo yingira mu bifaananyi oba twagala ba mu bifaananyi byewale. Natuuke wakati kilo. Tuyinza omugoberawo. Bifaananyi. Soko okwata oweereze Shaba mutereke ekyebi. Sigala. Obutanywa gasatu. Kyebiri kuliko ne 77255. Jono okuba bifaananyi. Twefunye. Ekiga kino. Kiganda leero. Oba abasajja tudde emabega. Tambulenga Abaganda. Mami beera makati. Banango no mami wa Karo. Emulaba obuto ne mulooza mu Baluganda. Temuvaawo kale. Tugende. Karo? Yes. Damu weyanjule. Oloonya bajasinjo chekati. For the last time kale. Amanya agange nze Namulindwa Karo Kasiita nga neddira Ngabi Akabbiro Jerengeza. Omubala guvuga nti kali kutanda n'ovuga mu bengabi abasambu. Abaki? Abasambaganye. Tukuba. Abengabi bulijjo baggaali. Akabbiro kamupozi kaba katya? Akabbiro kakova okogera. Akabbiro. Akabbiro Jerengeza. Kali kabadde omubala. Tambula mungo Omuganda. Ategeddaga magazinjo kye. Tambula mungo Omuganda. Maze. Namaze. Tambula mungo Omuganda. Namaliriza dda. Ddamu gumu. Siddamu kubiguliramu ojja kunsonyiwa. Akola nnyo. You're working overtime. N'amugamba okoona. He's already smart. And he's a young boy. He has time to Mami, Oscar Demavik. Nakati sneaker hapo jako bya wadde akakasaaki. Thank you, sir. Mwakubiddewo nga teddagala. Onako nakati olulala ngayambadde gomesi. Si kyangu. Time. Oh. Apo tokulembera nnyo twagala kwata muyimbi okusinga. Leero wasoze okamba. Ewe twana tugenda mu rehearsal smart. Tugenda rehearsal. Okay. Yeah. Okay, please. So chicken and mass. But it's also their brand. Yes, sure. Yeah, it's their brand. A comment from Pepsi. No ye mugenyi w'ensonga kamale gazikwata kasitoze no ebola. Nedda ssebo.
abalala nandi bakutte mu ngalo naye baatuganya okukwata abantu mu ngalo naye olw'okuba mu nabitono ono byakola abimanyi kamale gamukwatamu tunaalabire sanyusa okukula kama yatutwaliriza katutandike n'ekitiibwa kya Buganda esaala ate tuleke tugende maaso n'enteekateeka. Ekitiibwa kya Buganda kupetane teryo lyona line gwanga Buganda tilyamanyiwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kyabo. Olwokutaano olujja olutalo lwa wiiki eno naye olwa wiiki eri ku Serena Hotel wateeseteese. Kasooke nyanjule b'otambudde nabo mukama wange okuli minisita avunaanyizibwa ku bavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Ssewanga Ssaalongo, minisita w'amawulire kukunga era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibu Ekitooke. Kabanga abaddiridde wano newankubadde bali mu kkanzu naye batambudde ne kalo. Sooka ye Ivan Pasha, muyambi ku ttiimu ya kalo. Pasha. Amuddiridde ye mwami Labeja Lawrence okuva Kyoli. Oyo nno ye manager w'ekivvulu kino. Ndoza kambeere eddala erudde eno ate nja kusimbyayo kalo. Gwe ngenda okwanjulira naye ye kalo. Ye Namulindwa Kalo maama wo yeddira Ngabi. Amuddiridde ye mwami Ssempija Arnold ye manager w'omuyimbi Kalo Kasiita. Ataddako awo ye mukyala Jane Kaggwa oye maama azaala Kalo. Kamange Kalo Kasiita linnya likola ssente naye lwakufukamira naye maama we naye ye Namulindwa Kalo amannya bagafaanagana n'ono. Kamange nga bwe mutegeezezza ekivvulu kiriyo ku Lwakutaano lujja. Kalo Kasiita ono muwagizi wa Arsenal era yasazeewo after party agiteeke ku Serena. Ekimuleese wano kwe kusaba obeere ng'ate omuyitira obuwagizi oba oli awo naawe okumaayo n'ebyo lwaki nze mbyogera. Kalo Katikkiro yeesuza okulira ku ddoboozi. Mbalamusizzaako Oweekitiibwa Katikkiro, amannya nze Namulindwa Kalo nga neddira Ngabi, Akabbiro Jerengeza. Asekerera simanyi lwaki ansekerera nga nzize wano olunaku olwaleero ssebo okusaba mu kitiibwa ekingi okunneegattako ku lunaku lwange nga 29 May Friday ejja mu konsati yange gye tuyise Power Within nga konsati eyo erina nga konsati eyo erina kukyala maanyi kubakakasa kwongera kukola nnyo mu nsi yaffe nakubagamba kukola bintu mu nsi yaffe okusinga ddala mu Buganda. Nsaba okwebaza okuwagiranga ebyonna mwaka ku mwaka n'okuba nti otuwelkaminze olunaku lwa leero wano e Bulange Emmengo. Tuba ne bawadde obudde tweyanza nnyo ssebo saagala kwogera bingi kubanga nnyinza okwokya. Kati microphone kanjireke. Mukama wange musajja wa Kabaka ono okuva Kyoli asabye olw'okuba ye muteesiteesi w'ekivvulu bigambo bitono nnyo era naye ndowooza binaabanga bya Kalo naye asabye akubuuzeeko.
tusanyuse nnyo Oweekitiibwa Katikkiro, baminisita n'abonna aba mu ofiisi ya Katikkiro ne Buganda yonna at large. Amannya nze Lawrence Nabejja, ndi waddembe okweyita Omuganda okuba nkolidde wano, nsomedde wano, abaana nina baawano, mukyala Muganda, kitegeeza I qualify. Waliwo engeri gye bayita Omuganda atali complete naye nga Muganda, because so I feel I qualify. Mwebale nnyo tuwa opportunity eyo okujja wano. Nze natandika kukola planning concert ya Carol mu January for the good of her as a person, ng'omukyala nti to empowering abakyala abalala. Carol is a mother and she has come working her way okulaba nti avaayo nti n'abawala abalala basobola okuvaayo nga bakozesezza bulungi embeera yaabwe. So ne tubuukinga Serena Hotel and tulina aba partners nga MTN who considered that. Tulina ab'omwenge ba Bel Air abali partners with us. Aba UCC okulaba nti the girl child, omwana omuwala aleme kukozesa internet bubi, bogereze internet positively. Engeri gyali okikolako tu-educating more, tupushinge campaign eyo, tuleme kulaba bintu bitakwatagana ku internet nga byonna birungi, n'okulaba nti abaana basinga basobola okubeerayo ku masomero through this and basobola coming up. It is a positive goal to the girl child, to our parents. Mama ono tuli naye, I believe she's very proud of her daughter, of where she is today and the hard work she went through nga atandika okulaba nga muwala bavuddeyo. So we are going to celebrate Carol and the girl child and the mothers kwolwo lunaku. Era mbadde nkusaba kwolwo lunaku ne ttiimu yo delicate okuva ku Buganda okulaba nti mujja to grace this occasion. Neyanziza. tweyanze nga tetunayita minisita avunanyizibwa ku bitone mukama wange Ssaabasajja nga bwe yasiima okuyita ministry y'abavubuka emizannyo n'ebyozaako naye nga tannajja era afuba bannabitone n'abiwaki n'abiwayo obudde n'oba butono. Mukama wange muto waffe ono anti nze nange ndi mukulu we kuba kati Katonda ye mukulu waffe Tikiro ye mukulu waffe. Muto wange ono yazaalibwa mwami n'omukyala Bakaggwa era mukama wange birthday ajjaguza mu April. Ajjaguza mu April. Nsagala kwogera mu mwaka kubanga ayinza okuba nga jjo mirala naye bazadde be bamukuza bulungi ne bamutwala e Gaeza Junior School gye yasomera era bwe yaveeyo n'agendako Endejje n'agendako e Naggalama n'agenda e Kibibi kama wange natuuka ku university ku MUBS n'akola degree in entrepreneurship. N'olwekyo kino kyotera okugamba bannabitone kikulu nnyo munnabitone ate nga yasoma. Mu 2015 atandika okuyimbira mu bandi bagiyita SNS band. N'atandika okuyimba, bw'amala okuyimba awo mu 2018 n'atandika ku lulwe ng'omuyimbi. Kati n'ajja ng'ayimba n'abayimbi bangi bakoze nabo collaborations ez'enjawulo omuli abayimbi ab'amaanyi nga Cindy naye yaliko wano yayimbako naye, ayimbye ne ba Eddy Kenzo, ayimbye ne Andre, Dr. Andre, ayimbye Mudra naye ayimbye naye ng'ajja ayimba ennyimba. Naye mukama wange omulundi guno ennyimba ye ya Afrobeat and dancehall. Ayimba nyimba bwezi ki ate mukama wange kamala okwaniriza wa dancehall omujjukira. Mukama wange kaseera katujja kukubuulira ali ku show. Ezo nnyimba zayimba bwezityo era
era ayimbidde ddala naye kati omulundi guno nga ennyimba zange nawe tuzoogedde guno era ndowooza kiraba abadde mu lusike lw'okuyimba kumpi emyaka 10 kati era nga bwe twayogera nti omuyimbi okugenda okuvaayo ng'alwanyawo wonna aba agenda mu myaka nga 10 kubanga olaba 2015 paka kati myaka nga 10 omukyalo ono nga ali mu luse lw'okuyimba naye kati eno egenda okuba show ye solo show concert esooka nga ye n'olwekyo okujja wa mukulu we okufuna emikisa ejja show n'okumusaba okubaawo mukama wange kiri mu mateeka era badde nsaba nti mukyalo ono y'omu ku bayimbi abawala mu ggwanga abeetaaga okuwagira naffe tugende ku maddaala g'abali bwe tulaba abantu be baagala mu nsi yonna naye agamaanyi tasobola gajja walala okujja kugoze owa mukulu wo n'akuwa ku magezi ate n'akuwagaliza konsati ennyo bannange twandize mukulu waffe ajja yogereko gye tuli tumwanirize ajja yogereko gye tuli naye yo welcome mwebale kujja kiseera kino tugenda kwaniriza Katikkiro agenda okwogerako gye tuli kalo yeesunga okuwulira ebigambo bye mukama wange tukyalina oluyimba lwe tumubbanja nga bawulidde wekitiibwa Sseewanga okutegeeza nti akoze kolabo ez'enjawulo abawagizi be tukyambanjayo kolabo ne Fikifa Maika agirina kakati owekitiibwa tagyogedde tugirinze ku lunaku luli waliwo ensonga zaffe ze twagala omubuuza aziddamu mpolampola naye tusuubira nti tujja kuzitegeera ku concert ku lunaku olwa Friday nga 29 kama wange zengalo ezikwaniriza ezo ndowooza Kalokasiita nga bwavudde abawagizi erudde lumino bangi okutandikira ku minisita ono avunaanyizibwa ku bitone kabaka bwe buvunaanyizibwa bwe yamuwa ebitone nabinnyonnyodde twabadde Masaka olwokutaano tusinga bannabitone ababeera mu Masaka bwe busobozi Katonda bw'akuwa bw'ozaalibwa nabwo bwe busobozi Katonda bw'alowooza nti ojja kukozesa gwe weezimbe ozimbe abantu bo nga maama ono akuzaala n'abalala ate ositule n'eggwanga olw'okuba ozze wano leero olaba zino zonna kamera bano bonna bintu bakola byabwereere oba obasitula nga balya ku kitone kyo kabaka kyeyava asiima ateekawo minisitule ekwata ku nsonga eyo twamala ebbanga lingi nga tulowooza nti ebyabannabitone bibyawo byakwesanyusaamu oba oli ayimba oba oli akuba nanga oba akuba gita oba oli awandiika nnyimba gyeba gyeyo edda bayogeranga ku bakoma nti abakoma baagala kulya mmere nga beediima n'okwediima baba tebabawadde emmere nga baliko abakolerera ebitole by'emmere eyo wakati mulembe muno muteri twavaayo omuwala nga gwe omuyigirize n'osalawo okugyayo ekitone kyo okwesanyusa kubeerawo naye ogwo mulimu nga bw'olaba nga minisita ono ekyamazima yasoma byakubala bitabo yasomamu naye gwe wagenda okugendayo nga yavuddeyo ndowooza buli bannabitone tebajja gye tuli bagala kujja wano twaniriza nnyo simanyi oba ogoberera emirimu gyaffe wano byonna twabadde buddu eyo netugenda mbalimi b'emmwanyi netugenda mbalunzi b'enkoko netulaba ne bannabitone ababeera eyo netulaba abantu aba buli kika nze bwe mba ntunuulira Karo
mulabanga omuntu akola omulimu omulala gwonna oba asuubula China oba asuubula wano Kenya osuubula kuyimba era kyetwagaza bannabitone ab'emitendera egy'enjawulo kubanga abamu kati ngoyo Daddy Andrew bagambye atera nnyo okuwandiika ennyimba naye n'okuyimba ayimba ekitone ekisaawe ekyo eky'ebyennyimba kirimu abantu ba mitendera mingi buli omu twagala ategeere nti ali ku mulimu ate twagala n'abantu bonna bategeere nti bano babeera ku mirimu bw'ojja ng'oyambadde akakete ku stage oba oli ku mulimu era abantu balina okuwa ekitiibwa ku mulimu gwogwo si kujjaawo bakukwatirire oba oli ku mulimu nga bw'olaba nti asamba omupiira agusambira mu mpale ennyimpi bwe mubeera awo mubeera mulaga amagulu gammwe buli budde naye oli abeera ku mulimu abawala ababaka bambala nabo bukete babeera ku mulimu kati tulina okutegeera ekintu kyo we want to professionalize the arts that's our task to professionalize the arts gwe mulimu gwa Ministone gwaliko era mutuweebaza nti abantu mubawo obudde tuli ku mirimu kati mmwe bwe mutaafuuke bakugu mu mirimu gyammwe tunaaba tetutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze nga nze bwe ŋŋenda mu nnimiro mmanyi kale okimanyi nti nze ndi munnamateeka era nabyogedde ndi Masaka nabadde luddawo naye mbagamba nti bannaye baalo yaffe tusiba mataayi engate ezaffe tuzikuba eddagala n'okwaka ne zaaka lwaki ŋŋenda mu nnimiro kubanga ennimiro eyo gwe mulimu gw'omuntu oyo gwenkyalidde era ne mu bivulu temundaba nga njagala okubawagira kuba mubeera ku mulimu era nze nkubiriza bonna abali mu kisaawe kino waliwo bayita bapromota ndoza n'okugandawala oba kyagandawala bapromota si be babagula ne bakutwala eka abasanda alabeja bano abayimbi mubasasule sigamba ggwe naye ŋŋamba ebyo bye tuwulira nti omuyimbi yagenze oba yagenze luddawa yagenze ekyankwanzi yagenze hoyima ate promota naye kweka kitegeeza nti promota ye tamanyi nti ali ku mulimu tali professional wakiri omuyimbi tula naye omugaye nti owaayi nakusuubiza obukadde bwe buti naye olaba abantu tewali munnyonnyolenga omuntu omukugu professional leka kwekweka abalala abali mu kisaawe nga abakuba ebyuma abakuba endongo banywa nnyo omwenge nze mbigoberera byonna omuyimbi agenda kuyimba akuba rhythm gita talabikako agenda okujja mutamiivu amaaso gamyuse bwe gati akuba engoma talabikako abo bonna balowooza nti byakwesanyusa bagenda ne bamuwaana bw'asuna endongo ne bamuwaana oba bw'akuba engoma ogwo mulimu ne munnamateeka bw'abanga agenda kuwoza omusango mu kkooti n'asooka mu bbaala omusango agwoza bubi n'olwekyo ffe kye tuliko kwe kulaba nti emirimu guno ekisaawe eky'ebitone abakirimu bakikola mu bukugu nga bakitegedde nti guno mulimu mmwe omulimu muguwe ekitiibwa gwe munaaguwa ekitiibwa naffe tujja kuguwa ekitiibwa n'olwekyo Karo bakuyita diva the stage goddess tojja kuva ku stage ate ngera tukusange mu kibaala egundi ogudde eri oba awo tokozesa bukugu oba toli professional ogudde eri bano bakusika bakuzza eno bakuyingiza mu motoka eno bakujjamu ono akuyingiza mu eno stage goddess tasobola kukola ekyo okujja nga tategedde omulimu gwaliko eyo mu bifo ogendayo ng'ogenze kukola mulimu gwo osobola okugendayo ng'olina emikwano gyo ekyo kyanjawulo era tujja kumanya nti awo olina emikwano gyo nabadde ku programu ya walewale era bweba tuwajuulidde ojja kufuna link ndowooza kati tolina budde kubanga ebya concert bizibu nnyo muba mwetala
ofune link ojuwulirize ne bambuuza copyright ogiraba otya ne muga copyright si yegenda okuwa ettutumu gw'ogenda okwewa ettutumu era abayimbi bangi betulabyeko abazze wano ab'ettutumu tebajja wano lwa copyright abayimbi bangi bava ne mu nsi ez'ebweru bajja wano tebajja wano lwa copyright naawe oba oyagala okuyimba ogende Kenya ogende South Africa ogende Nigeria copyright si ejja okukutwalayo copyright ekuyambako buyambi eringa kufulu eyo kufulu eyo bw'otagisiba era terina mugaso kati bala nti copyright ye kufulu gwe amaanyi go kyekisumuluzo ekinyoola kufulu eyo n'olwekyo abayimbi baleme kwesigulira ku ebyo bya copyright nti bigenda okubajja mu nvuba anaabajja mu nvuba ye yennyini omuyimbi ategedde nti guno ndi ku mulimu ngukolanga mulimu. Nasoma akatabo ka Michael Jackson kati guli muyivu obutabo bwino busoma ofunemu amaanyi kyebayita inspiration. Omusajja bw'aba anaakola concert abeera yeegezaamu ne batandika n'okwe era bye byamutta kuba yali mulwadde ng'ali ku pain killers ne zisukka naye nga kikulaga okwewaayo kwe yateeka. Michael Jackson yalinganga oba kiki kyoma naye nga agenda n'atuuza ekisaawa abantu 5,000 yagenda ehangara abantu 8,000 naye n'omuntu atuuza abantu 8,000 akyegeza mu rehearsal. Kirowoozeeko Moses Matovu alina emyaka 76 ndowooza essaawa eno ali Kibuli wali ewuwe yeegezaamu afuuwa omulere n'ennyimba ze yayimba emyaka nga gwe tonaba kuzaalibwa addamu n'azeegezaamu. Kati omuyimbi omulala aba alowooza nti oluyimba lwange luyimbi emyaka 3 lwaki neegezaamu. Moses Matovu ndowooza kati we twogerera ali mu rehearsal naye gwe oyimbi emyaka 3 myaka 4 awo wewali obuzibu bwaffe mu kisaawe eky'okuyimba era we twagala mutereeze we tuli okubawagira era njagala abantu bonna bagende. Ekyamazima mbadde wano ku TV nendaba bakuleese ng'ozina amazina ng'ono Spice waliwo oluyimba mbadde oba baluyitaani naye mbadde ndi bize nga nyina n'abantu nebato ne bagamba Karoba Siita biki program ebadde ya gundi ono Diana Nabatanzi akuleese awo nyina TV mu office ng'ozina amazina n'okutama otiha singa maama tabaddeewo nandikulaze bw'obadde ozina. Mujje mumulabe ye kennyini nga tumulabira ku TV atusanyuse okwewummuzaamu nakyo kyabulamu. Sitwagala abantu babeera awo beesibe mu maofiisi obutavaayo okwesiba mu mirimu bagende basanyukeko bawummuleko oba oyongera ku bulamu bwo. Ngenda kutambula ku mirimu ngenda bweru ndowooza nkomawo oba ku olwo lwennyini lwoyimba sijjukira bulungi nyinza obutasobola naye bano bannange bajja kubeerayo bajja kubeera mutukiikirire bulungi nnyo bw'azinamu amazina nammwe mutulage kye mulinawo. Weewala okujja neebaza maama ateeka okuba nga yakusigamu ensigo ennungi. Gwe bataasigamu nsigo nnungi nawo nayinza okutyawo. Waliwo abayimbi abamu mukadde waabwe neeyaŋŋamba njogere nabo naye ne batya n'okujja wano. Akati gwe totidde kujja maama tukwebaza nnyo olw'omulimu ogwo gwe wakola mu muyimbi ono era nsuubira nti emikisa gy'obuzadde gyonna ogimuwa. Sanyuse nnyo bannange mbaagaliza concert ennungi nga 29 May ku Serena myaka 10 okaziwadde mu kisaawe ky'okuyimba sikyagala kuwulira byekwaso byonna. Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaala. Amen. Kale mugamba mutya abali ku TV mugamba mutya mwenna amanya nze Karo Kasiita Damulindwa Karo ow'Engabi. Iye okusinga badde nze kumwebaza okuwagira ebitone ebya Buganda in particular n'ekirala okumutegeezako nti I'll be having concert yange wano mu Buganda wali Kampala Serena Hotel agiwa omukisa amusire ku Baganda abaleyo bajje bampagire
twewagire era nekyala okumuyita abeere guest of honor wange. Yes. Yeah. It's on my bio. Yes, nze Namulindwa Carol Kasita. Natambulidde ag'omugala n'enkuba ndi kumpi nakunogoka. Biki? I feel blessed. It's okay. I feel recognized ng'omuyimbi. Mwebaza nnyo okunfisizaayo akadde bannange. Sinti akikolera buli omu ku bizinesi gyo nampaya naga nja kulaba Carol ku ssaawa esooka n'abeerawo mwezi essaawa mu budde nampa obudde bwe ne maama wange ne ttiimu yange nayogerako gye tuli nampa encouragement nampa inspirational words n'alyoka mpaanawaana n'aŋŋamba ate emponyene nga maama waali adde agenda kunziniramu. Mbadde saagala kujja ebulanga wano nnyingire mundawo nga size na maama nzaala kubanga maybe she'll never get the chance to ever again. Ngambye kenfunye omukisa kangende ne maama wange ayingireko mu bulanga omwo. Yes. Tebalina. Nze sisobya. Ha. Kyosiga kiddamu kuba nakyo mbadde sikimanyi kubanga sigamba nzaatiiki nga abayingira wano badde simanyi ngeri gye bayingiramu. Gwe gusoose ssebo. Emikolo mugira mugirinda. Egya Gomesi gyaggwa koze egy'ebiteeteeyi. Ate wandikoze eki? Saagala sinoonya in-laws. Saagala. Show ya next week on Friday. Mba nembeere nga mukyogera nga temubuzaabuza bafaani baffe. Bwe mugamba 29 ebanga omwezi omwaka ogujja. Naye show ya next week on Friday. Era nnyongera okuwunga Abannayuganda bonna okusinga ddala Abaganda muneegatteko tu celebrating abakyala. Other power within eriyo next week of Friday nga nyongera okunga abantu ba Kabaka bonna n'Abannayuganda bonna in general to please come through and support me Kapasona Hotel. We're celebrating abakyala okusinga the mothers in the show called The Power Within. So come through and support me to chakale, to digide, to kuba muziki. See you then. Baagala nnyo.